Abanga ensonga ezimu ezirina okwogerebwa oluusi tezituukibwako nga ye omubaka atudde mu paalamenti ensonga ezigenda mu paalamenti zonna kuba naawe oli mu ttuluba eryo baka wabulako katono okubutwala ate olabika obutunuulidde n'enjagala tugatteko n'ekigambibwa n'omutindo era gwe nabadde mpulira ne weevu eno naye omanyi nayo bw'ereeta weevu ebyo bye biva mu weevu bw'ereeta gundi yagonda tukole bwe tuti ekyo nakyo nti n'omutindo oba oli awo gwonna kubanga mukyala Anita Amonga tannaba kufuuka sipiika aba mubaka wa paalamenti mwami Tayebwa nga tannafuuka sipiika aba mubaka wa paalamenti Kiwanuka Abdallah nga tannaba kufuna buvunaanyizibwa ku committees eziri mu paalamenti n'obuvunaanyizibwa mu kibiina kye ng'omubaka wa paalamenti ali ku kaadi eyo asooka kuba mubaka wa paalamenti ebyo byonna byogerebwa abantu toki mubigenda mu maaso nayanza noyanzeege olweggulo lwaleero mbadde ku kibanja kyange ekya Facebook nti lugendako nakizuula nti abantu bamuwandiika ebintu tebabikola ki tebabisoma kakati olaga nti atandika okwogera nabo kati manye ne munnange Ronald Muhinda kati gwe tukubagana naye ebirowoozo gyali mulungi mulese no ku office muneebaliza emirimu gyange agikola meseji zange zonna zituusa obubaka bwonna butuuka buli gye mba mbwagala kati akuwulira kwale tankaluubirizanga nako tulina enkola yaffe banno babeerako bagende nti oba byewayogedde biri mu gundi tebigattako so twetwogera ku buwambe bwentera okubuuza wano tuli mu buwambe ekintu kyo njagala abawuliza bakitegeere nti Mwai Museveni bwe yajja mu 1996 yagamba nti awambye obuyinza bw'awamba obuyinza bwali bw'abantu kakati okubufuna obulungi nga alina byali alina okuwamba ebyo byonna ebiwa abantu obuyinza zi cooperative zaabwe n'aziwamba abakulembeze baabwe no n'abawamba ebibiina n'abiwamba kubanga ye yajja ne political wing gyoyinza okuyita NRM najja ne parliament gyoyinza okuyita NRC NRC ye yali chairman waayo nga Museveni yajja nga ye president nga teye speaker kati vice chairman we mwami Kigongo kati nga gwewa ku buyinza okumufugirako eyo ekintu kyatajja nakyo zaali kooti na poliisi era yamala ebbanga ng'avuma poliisi okutuusa lwe yagiggusa era amaliza agambwa alina kaada we namba emu Gino Kaihura nga gwataddeyo yasookayo katuumalira Gino Kaihura kaliwo katukimanyi nti poliisi y'amagye kooti era oba oli awo najja n'agamba kati olwaleero akulira kooti yali kaada we NRM nga MP ku kaadi ye NRM nga minisita mu gavumenti ye NRM kati yeki Chief Justice kati omanya akajoozi kabeera muli munda n'ensonga zijje zibeera n'akivuga mu ngeri kadamaya nti awo awambye kakati buli wonna w'osobola okwogerera kakati kye yakola paalamenti eyo yajja bw'ava mu CA nejjanga erina omuliro muyitirivu bwejja n'omuliro muyitirivu abantu bajja mu 96 ne balonda sipiika waabwe nga ye Wakapabro n'akwata kati Wakapabro ng'ali ku foomu ng'era abantu balabya ddala bazimba pulezidenti addako yafukako emyaka naga musajja n'agendera kundeeta obuzibu yakeera ku makya n'amugamba va ku bwa sipiika era Wakapabro baamuleetera emmotoka ku ssaawa 6 neyagigula mu manyi gwe baagiwamwa miliyoni yagamba teri ddiru gyali afunye ng'eyo kubanga yajawulako miliyoni 2 zonna ze yabaga nti bamuga oso tufune emmotoka mu bwangu nti pajero nti ye bamukubesanga n'emmotoka gyogenda otambulamu eri wabweru wali ku madaala Wakapabro bwe yavaawo wekutuusa togizza beerera ddala naye yasibira ku Silver Springs n'anywa omwenge bakubira bannaasaasira ku ssaawa 7 ogw'ekiro munnammwe agenda kufa ne bavubuzuka mu buli ne bajja okutanga baasi bagundi guma omusajja ekintu akikoze eki akiggyeko kati awo lwali olugendo
olw'okukwata paalamenti. Kuba ajjukira paalamenti eyo yajjamu ababaka abeeyita ba Young PYA, Young Association. Eya mwalimu bakazoora, bawini byanyima, basalamu musumba, abantu ba Patrick Musisi. Emmanuel Dombo simwe yali. Yes, nga abasajja. Ba Justin, abantu bamuntu ama Justin Kasole Lumumba. Bomwoge waloza, Mchala nankaliwa, si ate yali mchala nankaliwa. Nankaliwa mwe group te yajirimu. Nga mulimu abantu evumulo. Naga abasajja bano mbakoze ntya. MP w'abavubuka nozi yakasinga okwogera mu parliament, Major Bond, nga bali mu timu nga nagamba okay. Kakati nga teguni mu kiyakulanga nga akuwa obudde n'oyogera. Wapa. Nasooka nabajjako speaker. N'abaona omusajja kati mutabani we kati ali mu parliament. Gundi. Ono mvuka wekoboko. Ayumi. N'abo ayume kanejjanga agenda amambo kati ekifo kifuuse mbuye akigaba. Awe kisanja siwe kyatandikira emyaka 5-10. Yes, najjanga akiga. Kakati mba nsoma ekitabo kya mukyala Matembe. Matembe bwamuwa minisita bwa ethics and integrity. Natandika okulwanyisa enguzi. Bwagirwanyisa mu byakwatiramu mwalimu kuteesa. Kati bayingira mu kalulu ka 2 gumu mu 2000 awo nga ziringa banoonyani ajja ne bamuteekako omuntu. Bamuteekako omuntu agenda wa Museveni. Omwana nga ntwala kiki n'amugamba era mmanyi kubanga oli bw'abeera minisita tasobola kubeera effective mu constituency. Omulira oli bw'abeera minisita tasobola kubeera ki mubaka wa parliament mulungi. Olaba bw'akimanyi naye n'akisigazaawo. Era waliwo omubaka omwe yali akirwanirira. Nange njoga nti twetaaga nti mulimu amayuni bw'ajja mu parliament nga kiyasaba amayenge na mu parliament mula myaka egi 5 sipanga bwa minisita. Bwe babumpa nga mbwagala kiri nkite. Ajjenga mbaka waki wa parliament. President abaagala obwa minisita abalonde bweru. Naye kiki kimuyambako? Songa kwebaza kakati bw'obanga osala eno n'eno kati abamaze okusala okudda eri baba tebakyamuwakanya. Abali eno baba n'essuubi. Nti nange essaawa yonna. Era bajja nagamba katola bajire ku kalishafu gundi balaka bamuleeta oba waranso bulaba gundi bamuleeta. Buli gwe boogerako ng'asirika Mao ng'akyali Mao yagamba mu 2006 ng'ayingira mu parliament aga nti bannaffe tebatubuuza nga parliament bwe bayakayingira bakabakala okulayira kubanga omusajja tannawandiika cabinet mbw ayinza okusanga n'opposition n'abukuma. Kakati gwe weka n'osooka ne wejjamu amaanyi gombaka parliament kubanga osuubira bagenda kufuula minisita. Nga leo bali bazima bali bagamba mbwe esiga amasiga gabeere gabeere nga geetengeredde cabinet ngeri kubyayo nga parliament yekuba tochi mu cabinet. Kakati bwe wanga abamu ku bannamwe bali eri mbakuba mutya tochi ate nga nammwe abali eno muli na mwagala genda eri. Lubaga North yayina ombaka parliament gwe bayitanga Wasolole era nga bamwikaza kulya kompyuta. Mwai Museveni yajjawo ng'asabira musajja gwe bamuyita Nkayongo Kasubi n'abagamba ng'affe twagala kompyuta n'agamba kati kompyuta size enkulu twagala olinga ne bw'abanga yeebase ng'asobola okuzuukuka n'awanika ki omukono n'agamba n'alonda ebintu bye twagala oyo gwe twagala. Eyo statement yali fundamental nnyo mu Uganda. Mwai Museveni n'agikolanga project mu ggwanga lyonna okugenda okulwanyisa abantu bonna ab'omuzinzi nga tafaayo kibiina mwova. Era bw'ogenda okwetoloola parliament eyo buli kisanja ebeera njagita turnover ababaka ebitundu 410 tebakomawo. Lwaki ayagala bano abajjanga bapya nga ne bwamukubira obukubiza essimu ekyakitambulizaako omwaka omukulu yange omwesa omubaka wa parliament musajja yankubira ne parking emmotoka ne tunyumya n'omulala yakukubira n'agamba ki
ne mugguka kuki tuli kuki state capture kakati awo najja kakati okujja nga agifungisa tematema bu constituency n'asooka n'ayagala babeere bangi olwo muluma wano ne waba ne issue ezeetaagisa ez'amaanyi ennyo tasobola kuweza ddakiika 5 ku muzindaalo akuma kayina tayima akwesa eddakiika ezibbiri ffe otwabeeranga abato nga tutula okulaba palamenti abasajja yajjanga n'ayogera eddakiika nga 2 oba 3 n'owulira omubaka wa palamenti ng'ayogedde ensonga naye kati olwali tosobola kulaba mubaka wa palamenti mulungi oba mubi kubanga ekintu bakidizayinize buli omu alina kuba mubi kati najja n'atandika okubagula bino byabagula ate yennyini yaliikinga amawulire nti yabaguze mu bufunze n'abafuula abalabe babaki b'abantu sente ezirabira mwami Museveni bwa nasale ku sente bano abaka palamenti bafuna naye kakati olwali omubaka abantu bamanyi ti omubaka wa palamenti yasinga okufuna sente naye nga bw'otunulira bajeti ya mwami Museveni ey'olunaku sente zakozesa essaawa yokka olunaku akozesa sente zisooka biliyoni teri mbaka wa palamenti kababeera 1,000 bafuna biliyoni nga bonabo bagatta 10 bafuna biliyoni bafuna miliyoni 3.5 kakati ate emirimu gavumenti nesala obutakola mirimu eri gye bakiikirira bano be baziika be balima enguudo be bagula ebigoma be basama amabaati ku kyaki ku mizikiti ku masomero n'amakinga sure munaka akasente akakola ki addeyo n'akabakimako kati mufunze palamenti n'agituga era operation gyaliko yakugimaliramu ddala nga bw'olaba omubaka wa palamenti ng'alinga wa bulijjo lyekobaane yali mukwogera kati bw'agamba mbu issues of national importance tegenda kwogerwako zigenda kwogerwako ddi najja nagaba bw'ayogera ebintu sipiika temugenda kuddamu kubyogerako mufunze agenda abawongeza okukola kyokwogera kakati palamenti eddako ogenda gisanga erimu abaka 600 nga kibeetagisa emyaka 2 buli omu okufunako olunaku ayogere emyaka egi 2 okwogerako kakati ojja genda okwesanga teri bakola ki boogerera ddala nti abasse mu quality kane bwoba mulungi okirabanga ofuka kizibu eri banno ne bwoba oyina ensonga ziiza gambi kuba wali baddoga nti batagise kwoda pepa nja kusituka njogere ejyagimugobeza kakati n'owulira mbu ate ono baagala ayogere ono tayogera kalinga ku issue zebabaddeko eno issue jage gye badde balese yono ono mwanyina mwami Museveni eyage nti gundi yamwogerako zaake kakati oyo nagamba ensonga z'abakyala yali mu palamenti nga batta abakyali wakiso olwaleero bw'olanga batigomya abakazi kesisi enge bagoba kubanga gavumenti erabwa ng'etunuulira abasinga okubeera waggulu kuba oyo asobola okweyogerera n'okwogerera mu kooti kati nnyo ku nsonga eyo abakyala mu palamenti eyo buli mwaka olunaku lw'abakyala we lutuuka buli omu agenda mu constituency ye mu district ye era specifically babawaka facilitation kugenda ku lutegeka lunaku lw'abakyala era abakyala b'opposition buli yategekanga olukiiko tebarukiriza bamukuba abo bennyini nga basirika tofona basaaga tugenze nedda nze njagadde abo nabo mbaleke nabo basobola okukola kyokweyogerera negaba nabo ab'oku botomu omukazi yasuubiza abantu pads abakazi balisobola bazoogereko abakazi abatambula kilomita 7 ogenda okufuna amazzi bali bazoogeddeko kubanga ekintu ekisinga obukulu be bali abatasobola kweyogerera kakati ate gwe ekikyo gw'okigamba alumba nze abalumbye bakyala ate agobaganya abakazi ku ttaka alemesa abakazi abaana bala obutasoma obutaba nagundi nabikozesebwa obutaba nabiki waliwo ensonga za nze siwulirangako ku crusade mu palamenti nga tulina abaka b'abakyala nga crusade y'abakyala ishu nga y'abakyala sigiwuliranga ishu nga y'abavuka sigiwuliranga ishu nga y'abasirikale siwuliranga abasirikale nga bagyogerako nga y'abasirikale abantu ba ishu nga y'abakadde siwuliranga abakadde nga bagyogerako nti abantu bagamba nti bano baba classifyinze nti kyebakiikirira ate osanga nti bakyogerako so bali oli yalonda abantu be n'ateekamu groups ezo nga bakiise be kumufunira bululu
nti bw'anaaba alina ensonga gy'ayisaawo abantu abo bagimuyisizeeko so kati n'olwekyo kino ekintu kyetuliko mugane project eriwo kuvumbavumba palamenti kifuuke kitagasa ng'okugyawo omuntu okugendayo ofune akasaala obeeko b'oyambyeko naye nga toyina nsonga ya muggundu gy'ayagala oyisewo kyayagala nti abantu bagijjemu obwesigwe nti ne bw'anaatuuka n'agamba nti palamenti ngiweze bamuwagire era waliwo yakisaako naye nakyopine nga nagamba omuntu olwa opinion eyo nti institutions ky'abantu zibaggyemu obwesige oyina saako palamenti ng'akivuga najuga palamenti mulaba muliwo ku lwange eyo projekiti nene nnyo. So mu ddakiika bbiri Kaija nga tufundikira kiki ekirina okukolebwa mu bwangu ddala? No, ekintu ekirina okukolebwa kyekiri eky'abaana ab'ekitintale progressive kye baakoze. Bannayuganda beetaaga okusituka. Mulima Mayonyi kyagenzi n'agamba bayinza omukwata bayinza okunkwata. Twali e Nairobi omukyala Martha Karua n'agamba mbwe ekireetera abalwanyizi b'eddembe okubeera target oba okulumbibwa okukwatibwa biki mbukwe kuba bannaabwe abakkiriza mu ebyo boogera kusirika. Singa ffenna tuva tugamba kino kye twagala ng'abaana bagambye kino kye twagala njagala kukakasa Uganda ejja kutambula nga bwe twagala. Naye bwe tulanga bannaffe abasinga bali mu ku Facebook, bali simanya ku TikTok, bali mu buntu kuseka, buli omu yafuuse kati comedian omusa ku TikTok bakola nga ebintu ebirina amakulu tetuwa makulu. Ebitalina makulu nga bituwa amakulu. Ng'olwaleero kati oli bwe yata bazze kwogera ku nsonga z'abantu bakutulugunyizibwa. Oyina ajja n'abuukayo nti banvumye. Nnyabo yagambanga bw'ati nga gwe bw'onvuma n'enkuba. Maama yakuba amubuuza mbu ekivumo kimenya eggumba. Twogera ku bantu abafudde. Twogera ku bantu ababuziddwawo. Ebifaananyi waliwo binatima gulenga olaba abaana banoonya bakadde baabwe. Kati gwe n'ogamba nti gundi yabadde awo n'anvuma. Eyo nsonga nkulu nnyo naye nga waliwo bali ababuliddwawo. Abatasa kwaki eyo y'ensonga esinga obukulu bannayuganda kusituka ne muga twagala kweddiza ggwanga lyaffe era twagala kufugibwa bwe tuti bwe munaasirika tujja kutuuka okuba nga Walusimbi abeera wano n'afuna amawulire g'asoma nga naffe likyasobola kujja bw'olaba abasirisa eri waggulu n'abajaga nti Walusimbi awo kyaba kimakoki temulina music amala tosobola kwesomeramu n'ojja n'osoma amawulire nti ate topic ezifaana bwe zitoziwuliriza ba muziki nze kati olwalo ziraba tunya TV ze Uganda otunuulira radio ogamba okay ku nsonga naddala ekwatagana ku ddembe ly'obuntu bassebo ne banyabo waliwo ebintu bye tukooye nga kye bayita impunity okuyisanga olugaayo si mu biragiro bya kkooti si mu mateeka bwe twogera mu mbeera eyo ekkooti naddala mu musango gwa Muwanga Kivumbi nga Wabirato ne Jeno yakimakinga very clear naddala ku operations z'ebibiina by'obufuzi nti toyina buyinza bugaana lukiiko lwonna kugenda mu maaso wobalekano regulate n'ogamba yewe badde ngambye nti oyagala kuteeka wano olukuŋŋaana nti bwe tulabaawo wajja tuteeke wali olukuŋŋaana just to give an alternative poliisi yasigaza kooti yakisalawo ekyo era ne poma bwe yali ekolewa Public Order Management Act mu bibatakkiriza ebibiina by'obufuzi okubeera nga buli wembagenda ngenda okutuuza olukiiko lw'ekibiina mbu nsooka kugamba poliisi amateeka gali very clear ku nsonga eyo bino byonna ntambulira mu ddembe ly'obuntu okugenda abantu si His Excellency Kyagulanyi yekka bino bye bakoze His Excellency Kyagulanyi babikola Besigye era ne Kyagulanyi babimukoze mu lundi gwakubiri this total impunity nga abantu bajja ne babikola ne batambula ne bakunumba nga entande yasize nga Seduma yasize ekyo they must stop ate tulina kusituka buli analowooza nti bijja kutereera byokka tekisoboka obuzibu bwokka bwe nnina nti sigenda kukkiriza ku lwetikka lubengo nzekka era njagala ndwetikke ne bannansi ffenna ebintu bino bisobola okutereera neyanzege ampuliriza omulungi bwetyo bwe tugenze okutuusa enkya olunaku gasimbagane ne bannamawulire Petero Kibazo ajja kubaawo okusobola okulukubiriza naye amulabako Kansala Ssenkungu Ennamasumbi ne Viola wamu ne Isima Wanjaza ekyabakadde
nga bo tobatumirako bwe bagambye. Mbatumiddeko nnyo. Njagala nagenda kulaba ku viral. Chairman Nyanzi obulwadde. Alaba ku kibazo ng'agenda alondalonda obuntu oba yeeyogeza yekka muleka atuuke eka KCCA kye bagikoze olwaleero avudde ekitala nga tetali bulungi. Palamenti y'eggwanga bingi ebaddemu okusoomoozebwa kungi, okusika omuguwa ku biteeso n'ensonga. Ensonga ezisinga zaaviira ddala ku kukomawo kwa Mwami Kyagulanyi. Bwe twavaayo mu ekyo abantu baakwatibwa, ensonga ne zitwalibwa ku fulowa ya Paalamenti era ne wabaawo ebyaddibwamu, abamu ne batabeera basanyufu ku nsonga ezo. Tuba tukyali awo ne zireeta ate ensonga z'ababaka babiri, omubaka Kinyamatama n'omubaka Zaake. Naye awo wava kalumanywera ku nsonga nnyingi. Tuba tukyali awo ate era alipoota ku nsonga eyo bwe yali ereeteddwa nayo yakoma mu kkubo minisita bwe yali atandise okugisoma olw'ensonga z'abali. Kino nno kyafuuka nnamulanda. Era ababaka ab'opposition ne batandikanga okufuluma Paalamenti nga balaga obutali bwenkanya Paalamenti y'eggwanga bwekoze n'ebitongole ebikuuma ddembe saako n'abavunaanyizibwa ku nsonga z'okubulawo kw'abantu abatalabika, abasibibwa ne bataleetebwa mu makooti kuwozesebwa, n'abali baweereddwa ebibonerezo ebitategeerekese. Embeera eyo ereetedde ddala kalumanywera wakati wa sipiika naddala kati ali mu ntebe omukulu Tayebwa ate ne leader of opposition saako n'atwala emirimu mu gavumenti omukyala Nabbanja prime minister. Naye abantu batunuulidde Paalamenti nga bagamba nti nno mulimu ebintu ate ebirina okuyamba abantu, Paalamenti byetataddeeko mulaka, nedda mu bintu ebyabwe ebirabika nga bo ebyabwe. Ababaka okutandika okwerumaaluma nga kino kiwaliriza n'ababaka b'opposition okutandika okugamba nti sipiika oba oli awo entebe erimu kyekubiira ezandibadde ng'ensonga enkulu aziteeka wabbali, naye ate obuyinza weebuli era bulina okubuulira ababaka bano biki ebigenda okubeera ku floor ya Paalamenti. Kirungi mu studios nina Honorable Kiwanuka Abdallah era nga y'omu ku baludda oluvuganya ne Alodi Kaija ensonga azigoberera bulungi. Honorable Kiwanuka, lamusa kubawuliriza. Abasibo abalina abantu bammwe abali mu makomera abatanasobola kufuna bwenkanya, abawambibbwa, abattiddwa oba balemeddwa okufuna obujjanjabi, mwenna mbasaasirako nnyo bassebo ne bannyabo. Era nsaba Mukama Katonda abagumye abasibe ebimyu. Nsaasirako nnyo muganda wange Ibra Irwanyonyaawo Namubiru olw'okufiirwa taata. Kitalo nnyo, kitalo ddala wamu ne bannamubiru mwenna n'abantu b'ennama. Mwami Ibra oyo yali kansala waffe owa NRM yaliko eyavaako. Kitalo nnyo, kitalo ddala era tusaba Mukama Katonda abagumye abantu ba famire eyo. Na mwenna bafiiriddwa abantu baffe basaasiddeko nnyo. Era nsaba Mukama Katonda abagumye mbaagalizaawo okuwuliriza okulungi. Alodi, lamusa kubawuliriza. Nja kutwala omukusa guno okulamusa abasajja n'abazaana ba Kabaka bwe tuli mu buwambe abatava ku programu yaffe entaggera. Enkuba erabika ndowooza etusazeeko etigumya abantu. Juzi nalaba mu mawulire ng'era olaba abantu bangi bafiiridde bongera olaba abaana babiri nga bafiiridde mu nkuba. Mulanga nagukuba wano ntegeeza abazadde okubeera abakalabakalaba. N'ekika ky'emyala gye tusima osanga omuwala nga mumpi bwe guti kubanga emyala gyali badde migazi ng'ate nga gikka wansi. Kati obwala bagira oli bw'aba awembaliriza awakiso n'olwekyo nti eyo gundi etukoze kinene nnyo
njagala okusaasira abafiiriddwa abantu baabwe naye njagala n'okutwala omukisa guno okuserebula okujaguza abaana aba senior 4 ab'ekitintale progressive nze abaana bafuuka bahiro bange kubanga ekyo tuzze tukisomesa bannayuganda nti abantu abali awamu nga balina kye basazeewo okukola kikola kituukirira kisoboka nti abantu tuyinza okuyita ga people power nti amaanyi gali mu bantu nalinga naye dokita yali atusomesaga nti olaba n'abasirikale omusirikale omutakanga kati beegala bafuuka kibinja ne bajja nga bakubenga tuba owulira omusindo ogwo n'odduka emisinde nti abaana beeko baana nga balabe bannaabwe 4 5 babaganye okutulenga nti wadde naffe baatuwandiisizza ebibuuzo twewandiisizza tetugenda kuyinga okutuusa nga bannaffe bayingidde ekintu ekyo singa bannayuganda bakimanyi twejjamu zirindaba olwange n'omuntu akutte ssente za gavumenti n'ogamba ngenda kuzirya naye oluguudo luli n'eddwaliro liri n'ekyo nti actually gye bayitwa patriotism era omuntu nze njagala bakolako case study tubayenga ekyo nti abaana b'emyaka 17 16 ennaku zo bali bw'obanga mu mitwe gye bakisobodde eyo Uganda gye twetaaga nti bw'oba olidde mulirwanaawo alidde bw'oba osomesa omwana wo mu ssomero lya miliyoni 10 nga ezo miliyoni zo 10 ziwerera district n'ama mu UPE naye ng'oli minister of education olina kitegeera butegeezi mu ziri 10,000 z'oweereza oli tasoma lwaki tufunye balansi ne tumanya nti waakiri omwana wa Uganda buli omu bamuteeka emitwalo 10 bamusaba ekyo kitegeeza ne education erinnya so n'olwekyo baana mmwe mbayozaayoza olunaku lw'omwakikola nze ndowooza esaana okubeera hirozidde kubanga attirako abantu abalala 2 omwana eyafa Buddo Yvonne Namaganda juzi nali graduation yali classmate we nyina maama we n'atunyumiza olunaku olwo omukyala bwe yafuutuka ewaabwe ekayanyo nga nti abaana bakoze eki bayidde yanyumya otalonga okaaba n'amazigo okutuuka Buddo nga toyinza kukitegeera ne Dr. Lukuya yafa Ebola okye nti mu America University za America zimusomesaako nga ssomo omusawo bwe yali badde tolekerera wadde osobola abaana mmwe nsaba Katonda atuyambe muyite okay honorable esaba katono nnyo nti twafiddwa yali minister wa health Henry Kyemba ndabye Busoga emukungubaga naye nga ali minister wa Uganda ate manyi bakagwa programu eno bagiwulira balinzise singa nvuddewo nga ensonga eyo kuba tubadde kuwala omukutu gwenyina gwange gwa defining Uganda muli mutabani wa Amini Hussein badde atamugiddaga nti musajja mbu yali olukwe mu kitange biki ebyobufuzi bwe ate n'aba UPC ne bavaayo bali mu defense bwawalo guli omukulu guli w'abafuzi bonna ba Uganda yonna byonna naye nga ensonga ebadde ekuttenya kati tusaba Katonda amwe ekirumiro eky'emirembe tufunye olwaleero ng'eggwanga ennyonyi yaffe yeeyongeddeko ku lugendo ennyonyi ya Uganda Bombardier Uganda Airlines kati olugendo oba oyagala okgenda Lagos tolinaako woowetaaweta ate kansooke Rwanda ate wa kati otuuka bulungi Lagos ennyonyi ya Uganda egwayo abantu batambula mpozi oli musuubuzi oli munnabyanfuna muli kimu olowooza ddiiru Honorable Mulima Mayuni kansiibula nkona nga mbagenze Lagos yeno wa parliament Honorable Mulima Mayuni ndiwo ensonga abantu batunuulidde nnyo n'amatu amaaso buli kimu kyonna n'ebirowoozo wiiki eno ogiteeka ku paalamenti y'eggwanga abantu abasinga ne batandika ogitunuuliranga bweri bwetyo ensonga ezimu zigiremye ebintu ebimu tebikwatiddwa bulungi ebyabatwalayo biganye naye ng'ensonga eziriwo ndowooza empuliziganya n'okukwata kw'ensonga ezigenda mu maaso ab'oludda oluvuganya nga mugamba nti nno tulina ensonga ze twagala zibeere nga zitambula naye akubiriza paalamenti wadde yavuddeyo naawa ebiragiro na buli kimu nga bwe kirina okutambula njagala kiki ekigudde mu paalamenti buzibu ki we buvudde ku nsonga ezirina okukwatibwako ate ne zirabika nga ezitalina mulamu oba ezitakwatibwako
obuntu bubiri nga sinatuuka ku nsonga eyo kati ninnyo muganda wange Kaija ono ansomoozezza naye tansomoozezza yagadde ndowooza ansomooze ku nsonga ya Henry Chemba nategedde nti mukadde waffe oyo yafudde era mu batuwuliriza abangi mulimu famire ya DJK nabeeta yaliko ambasada wa Uganda mu Western Africa awo naye yafa era abantu abo tubadde n'emisango mingi nnyo saidi z'ebugembe awo nodda munda awo nga in one or the other giyina engeri gyekubirako ku mugenzi kati nti newankubadde ono muganda wange agambye abantu bangi banakuwadde ne mutabani wa Amini ye abadde munakuwavu era waliyo n'abalala bemmanyi nga banakuwavu kati ebintu ebimu obirekera Mukama Katonda n'amulamuza kisa nga bw'abeera akoze. Ensonga ey'okubiri ndowooza tegunnawera mwezi gugenda kuwera mwezi natambulirako mu nnyonyi ya Uganda Airlines amazima ndowooza ng'etwala abantu nga 2 okuva e Nairobi okudda e Uganda twajjirako abantu ndowooza nga 7 nga it is totally empty era n'embeera mweraliikirivu nnyo oba tegenda kugwa kigwo nali mweraliikirivu nnyo njenebe wewuka kubanga airlines erina kutambulira ku abantu we bagirinnya ebeera ekola buli we mutambula nga muliko abantu 200 ku bantu 300 neve wamwe mukono n'abaana mulimu abantu 3 nga mulimu 3 simanyi obebe so kino kyenjogera nkirinako obujulizi kati nayo gyegenda yolaunchinga e India yolaunchinga okugenda ebungereza ero I don't know bino byonna tubyegendeza tusabire airline yaffe ekyo kyoyogedde kyekituufu kati surviving era mu kugisabira ne bannaffe abagiri in management bwe balaba nga awantu wali economical kisingako neesigala wano wadde okugenda ng'olaunchinga eno so akombadde nina okukayisaawo mu mbeera eyo mu paalamenti eyo waliwo ensonga ezimu zesaagala nnyo kuwa makulu kubanga nze ku lwange embeera ndaba nga tezirina makulu. Ssemateeka wa Uganda ewa bamemba ba paalamenti kye bayita immunity oba ekkooti ez'enjawulo nti togambibwako oba tokwatwako tovunaanibwa naddala ng'oli mu paalamenti wali era nabwe kityo abaagala okukitegeera n'abalamuzi abo be mulaba bw'obeera wali mu kkooti byonna bye bakola awo tavunaanwa abeera ne judicial immunity omulamuzi nti tavunaanwa byakolera awo tokkirizibwa na kukkirizibwa naye bw'avaayo n'agenda mu bbaala byonna ebimutuukako ng'ali eyo ebyo birala bibye ng'omuntu ne pulezidenti w'eggwanga ebbanga lyamala ng'ali pulezidenti ne wajja nabba ettaka lyo tomuvunaana mu musango gwa civil ne mu gwa criminal abeera immune omulinda mpaka ng'avudde ku bwaki ku bwa pulezidenti. Kati mu paalamenti awo tulina amateeka agatufuga ge bayita rules of procedure naddala gakola awo nga tuli mu paalamenti. Nze ndabira ddala nga saagala kwogera ku nsonga zibeerawo ku mubaka ng'ali bweru wa paalamenti. Awo njagala kiki ekitujja ku mulamwa ekibuuzo kiri nti lwaki paalamenti eva ku mulamwa nedda ku birala kiki ekireetedde paalamenti okuva ku mulamwa gw'eriko nedda mu ebyo by'otayagala kwogerako n'omulala yenna by'atandiyagadde. It is deliberate kipulaninge butereevu paalamenti kugimalamu supu oba tebayita akanigguusa n'obuzito. It is deliberate nti abantu abamu era nga bwe tujja wano lwenjo mbyogera wano bwe nti mbajjukiza bannansi nti ensonga zino olwaleero nyinza okuba zisoose kuzoogera wano luli nyinza okuba nali njogera ku kitongole kya IGG oba nga nayo linjogera ku kkooti naye ekintu ekyo eky'okugenda nga ebitongole eby'enjawulo biwewusibwa ne biremesebwa okukola emirimu gyayo gye birina okukola. It is deliberate
era bulijjo mumanyi nti buli wenkugira bwe nti ensonga bino wa gye biva. So waliwo abantu abamu mu ggwanga muno nga bo balwana ebitongole bifiire eddala era bive ku mirimu gye birina okukola bikole emirimu emirala. Mu palamenti awo tubeerawo n'akadde actually speaker yamaze n'abijja nawo n'agamba kati issues of national importance sirina nawe mbiraba tebikyaliyo kati tosobola kuzirayizinga. Tocha mujja kulina prime minister's time oba bitwale wa minister gwe bikwatako tekyalina kuddamu songa eziba za bulyabulamu mu constituency yo minister nga chairman bwayogera bwemba nga temunnagenda kuyana ne mugamba nti reaction from the communication nebyo byonna byakoze eki kati ayogera bwogezi kati yibwa amala okwogera nga tugenda ku item namba 2 order paper kati abaka abadde bakozesanga nnyo omukisa ogwo obanga tukozesa nnyo omukisa ogwo okuraisinga issues ez'enjawulo ze bayita national in nature ziyinza okuba tezikwata ku nze nga ziri national in nature nti kale bwe ziba zikwata ku bantu beewange bangi. These are national citizens and there are many in numbers nti ebintu ebibakwatako kati ebyo byonna speaker yagambye mubikozesa bubi. After all ne rules tezina bagambira nti no muyino bileeta n'olw'ensonga eyo kati sikyayagala buli abiyina ebyo issues mulinde after prime minister's time njabba buli Thursday buli week wenjobba wanga akadde nange ensonga enkulu eryemu eri mu nsonga eyo nti ne bwe tubanga twandigambye ntugende tuamendinge rules amateeka agafuga parliament gakyuse tuteekewo obudde obwo tekyetaaga kuleeta nsonga nti gundi bamukubidde mu bbaala nti gundi yabbye ettaka lya munne. Ebintu ebibeera wabweru wa parliament birina kubeera mu kooti. Mu musango gwa Kizza Besigye mwami Museveni oyo bamuwaabira mu 21 bwe bamuwaabira kooti n'esalawo negamba mwami Museveni yagenda n'avuma Besigye n'amukonjera agagambo oyo yeerwalira ddala munaamunesiga mutya. Kooti yagamba tempers zaali haya akaseera akakyakubira ebyo bya bufuzi mulina okubeera n'omubiri omugumu. Era kooti yabisinziirako okusazaamu akalulu naye nga byamuvinga abantu bagamba kati tugenda kulonda president ate kakati enkyaba erenga aliko ndiri abantu ne bagaana okulonda abamu Besigye. Wano tubadde n'embeera nnyingi nnyo nga mwami Museveni avuma abantu swine, mbizi, pigs and what have you. Stupid. Maybe because he has the immunity, that's why we don't take him to court. Hey. So, waliwo ensonga ezimu nze bwe mba ndi offended nga zirina kugenda mu kooti kabeerenga eri wakati wa member wa parliament na member wa parliament kubanga baseba ne banyaba ekibonerezo ekikulu ekiri mu committee mu disciplinary committee ya parliament ekibonerezo ekinene nnyo kye bakola era ekiri mu rules bagamba caution him teri kirala kyokka nga abadde akutyobodde yet singa ogenda mu kooti basobola omutanza n'okumusiba ne bamukola ki kati oli n'aleeta ensonga just kuba divert nga kubajja ku mulamwa. Era bino biteranga nnyo okujja nga tulinawo n'ensonga enkulu kati ng'eyabadde enkulu ebbanga lyonna era ebadde enkulu ebbanga lyonna over 2.5 years. Ne tutumya ripooti ez'enjawulo ne tutuula wakati wa prime minister ba security ministers ba internal affairs minister naffe kennyini ne tutuula batugamba bagenda kukola ku nsonga ezo. Wapi tumaze emyaka gigenda mu 5 nga buli lunaku gavumenti ya mwami Museveni ewamba abantu mubyogerako ne bikomaawo. Nze nga member wa parliament obuvunaanyizibwa bwange bassebo ne bannyabo era kyenjagala bannansi babutegeera olwaleero kwogera ku nsonga ezo mu parliament bwe ndaba nga nzoogeddeko tewali kigenda mu maaso nina okuteekawo embeera nti speaker mpulira oba bw'oba tondaba nenteekawo embeera akole ki akulabe andabe nzoogereko bwe biba biganye ze zino maachi ezizobadde ng'olaba nga tufuluma ne tukomawo
most of okufuluma kwaffe kubaddenga ku human rights, eddembe ly'obuntu, obutalinyirirwa, obutatyoboolwa, okuwamba abantu, okubatulugunya, okubayiwa obukongovule. Ebbanga lyonna bwe tubyogeddeko biganye. Omuntu abeera akooye ennyo kyakola, akola abantu nga wano mu Kampala Central wabeerawo member wa parliament edda mu myaka gye89 nga Mwami Museveni yakajja, baali bamuyita Ziritwawula. Yagenda okulaba ye bwe yatuuka mu parliament n'agamba neno bya kisiru, n'agamba nze nfulumye sikyadda mu NRC. Kati bw'obanga owulira ddala okooye biweddeyo ng'ogamba nze ntamiddwa ngenze. Obusiraamu nno nabwo bwe butyo bwe bwogera eddiini gye nsoma ti omuntu yenna abeera alabye ekikyamu kirungi akirwanyisa akijjawo n'emikono gye. Mwami Museveni ye yalaba nga Obote mukyamu yakwata mundu n'amulwanyisa n'amugjawo. Nti bw'obanga olemeddwa okumugjawo kale yogera, genda oyogere ku nsonga ezo bwe kiba kiganye. N'ebyokwogera ng'owulira amalusu gaweddemu tamwa, naye bw'ogenda ku kyokutamu obeera munafu. Kati omuntu nga nze nsigaza options 2 mu mbeera yonna kulwanira wali ku floor of parliament, kubanga ze options ennina nga member wa parliament, kwogera na kuteekawo mbeera batuddemu ntakyali kuddamu kuwamba abantu. Amateeka gonna ge tukola gayina kuyamba bantu balamu, si bantu balwadde oba babeere nga abantu balamu mu mbeera yonna, wabula si bafu. Ne buli we tujja mu parliament ne twogera ku kiwamba abantu n'abantu okubatuusaako obuvune n'okubatta, ne tutafunayo commitment yonna nti tukyaddamu kuwamba abantu, tugenda kusala amagezi ngeri ki ensonga zino gye tusobola ate okuzituusaamu batutegeere. Buli lwenzijja wano nakajjawo bbanga kinga, buli lwenzijja wano njogera ku Kanata Muhammad, Basempijja Yuda, Bakibalama John Bosco n'abalala. Naye oli n'avaayo n'agamba nti abasawo ne bannyabo ne batutuma n'amannya nti mututumwa n'ennamba zaabwe n'ebyalo gye babeera ne tubibawa. Ne mukeera ku makyanga tebagenzeeyo, ne nteekera ne offer nze kennyini nti bwe muba mubuusabuusa nze kennyini kambateeke emmotoka yange mbatwale Kanata gye yalinga abeera, Sempijja Yuda gye yalinga abeera, mutubuulire. Era naye nakati tebagendangayo ku LC wano, naye nga ne LC wazibawa ogamba nti abantu bagaana okujja abantu abo tubakubira amasimu simanya agamba teyali wange, ebintu by'okulimbalimba okuddiisa buli kaseera. So basawo ne bannyaba ekiri mu parliament essaawa eno, twetaaga commitment eya gavumenti oba okweyama kwa gavumenti okusooka batukkirize nti abantu baffe babawamba either baabula oba babasuula mu nnyanja mu mbeera yonna, era tumanye nti kakati bagenda kuliyirirwa, neyo commitment tevaayo buli kaseera. Ekyokubiri nti tebagenda kuddamu kuwamba abantu. Olwaleero no muganda wange abadde agamba nti linda ageza ku ky'abaana abeeri erugazi kitintale kye baakoze. Nze olwaleero tebannampamba wadde bagezaako okumpamba, ne bujja kukeera ku makya nga sikyajja wano nga bampambye. Era bwe bawamba nze abalala bonna bajja kusirika. Olaba bawamba mulima mayuni akaliko epankapanka ate ndeka nkuza abaana bange. So it is better to fight now nga tebannampamba, ffenna ne tugatta eddoboozi ne tugamba ekimala kimala mu kutyoboola eddembe ly'obuntu. Ebikolwa bino byennyini bye twogerako bino bye byatwala Mwami Museveni mu nsiko, era baawamba abantu bangi mu biseera ebyo. Obote n'awamba, Amini n'awamba, era ono Ben Kiwanuka gwe tusiiba tujaganya wano ku judiciary buli lunaku ne tulina n'olunaku lwa Ben Kiwanuka eyali Chief Justice eyasooka wano, bamuwamba buwambi talina malaalo. Janani Luumwoyo gwe tukuliriza buli kaseera eyali Archbishop wa region eno mpaka neyo Zaire ne Rwanda ne Burundi, ebiseera ebyo bawamba muwambe era ne bamutta. Ebikolwa ebyo bikyagenda mu maaso. Mbyogera wano ku radio naddala nze abalala bayinza okutya okubyogera because mbiinako obujulizi. Muganda wange mwebe because biri tubyogera ebyemabega
bazze batulugunya abantu, bazze bawamba tetulina answer. Muganda wange Mwebe Hamuza wekabemba awo naye gavumenti ya mwami Museveni yamuwamba nga 23 omwaka oguwedde gugenda kwera mwaka.